Tukwaniriza kwa Shibas, Mr. Wizomanizo, Mr. Mayanja, Mr. Gudal. Mr. Kiyaso kukupa chance kukupa korabu. You may have your seat. You may have your seat. Ono Mr. Kiyaso kukupa chance na hapa korabu. Akaiba wakaita oina waka. Mozi ya gamba abusa kuiba nawe. Tunatuka kuiba. Nebu hizo ya mama isengereje na ateka mu verse. Tukwaniriza. Amen. Nikusanje mulokole. Yesu batwala. Tukwaniriza omutongole. Bali tanda leo. Tuloka Mr. Wizomanizo. Nsanyuseko mukologolonde kibujo linneeyimba wange ompitangako wali ewaka tusalako. Amina. I'm going to use a few minutes to welcome my brother. Masabela Banyabo Wizomanizo in church. It's a little good to see superstars come in the house of the Lord. How many of you, it's your very first time to be here today? It's your very first time. It's your very first time in this church. It's your very first time. Come on, give it up for these guys, everybody. Welcome to church. What do you say? So, Mukama yebaze. Oliuti. Nduluuti nsumba. Kwagala. Banagala kwagala n'omusumba. Omusumba mukwano gwange kwagala nnyo omusumba. Ozebeka mu kyakyo wena nawe. Nze naye abaana bange omuwala n'omulenzi ne mukyala wange. Musumba kama yalileta vimwili. So this is your wife? Yes. And this is your son? Mtala wamwita Joseph. Mwala wamwita Star Mayanja. Welcome to church. Thank you, Pastor. Praise God. I think that's a blessing. Welcome to church. Thank you. You know the Lord. Yes, I love the Are you a Lord. believer? Yes, I am a believer. Most of the celebrity wives are believers. Yes, I am also a believer. Welcome to church. Praise God. Kakati mubano mubasajja bonna balonde mu wizo. Sorry. I'm kidding. Abalonji tebawulira nnyo mwetulire. So is there anything on your heart? Okay, so far so good. Mwebale saazo naze munteeramu. Ndi mugumu tusikyayuya saala zimala mumazi. Ndi mugumu n'ekasi. Naasanyusa okulaba nti olina omukyala ewaka kubanga twabanga tubeeraliikirira nnyo. Era kubanga njagala siba naye nze ndi oke naye gwe tubadde oke. Nsanyuse nnyo balasali balasali okay. ate Camille. Ne Camille nali okay. Ffenna tuli fine. So far so good. Naliyo nga mufiiriddwa your brother, the big brother. Humphrey. How is mommy and dad? Mommy are okay. Babali afiiriddwa batabani be kimusukako naye nga mugumu mulaba ali mugumu. Daddy ye ali fine, just yafunye muka operation k'eriiso alina problem y'eriiso naye nga ali mu kusuuka. Siyagala Camille yagamba namubuuza how is nanga mami tali bulungi, you pray for my brother is sick. Namugamba ennamba ye mukubire kati nesikuba
kati simugeradamu okufuna nti afudde. So but we send you prayers. Teri family entayita mu bizibu lwakuba yammwe erinnya mu mawulire. But every family goes through stuff. True or false? Okay. Just the death of radio. I wanted to say hello to Weasel and radio. And I was so nervous. Early in Washington, D.C., you remember? I'm in a car. Oh, why? Pastor Fetoli International, God is in the way. No one is in the guardian, told her no, but you not guardian. No, but now is no for Judith, I will look at the sea as well. Musumba, Kadima, Darapa, Musaroko, Dara, the Kiko, such a gospel. Kati wizo lwena batoliwa wano beera waddalanti onayiwa wano beera eri beera nga best man. Kati otegese nina kyotala okubuuza finally before because I have to catch time. What really happened to you when radio died? How was it? Kyatuukawo building of course ennaku nyingi ne music nga oyimba omanyidde kuyimba n'omuntu mu studio emanyi pasiteri mu studio ng'omanyidde oyimba mu vaasi oli naayingiramu naawe nojja nga mweyamba ekyo nga nakyo tekikyasoboka nga kizibu. N'ekirala emikwano weyafa we nategeera emikono gyange emituufu ng'olujja lukeera lulimu abantu bangi nnyo naye kasita yafa nga n'akanyonyi tekayitawo okulya muddo. Naye amaanyi ga Katonda ndi bugumu n'emikwano gyange gyensabira nange kennyini tubeera bagumu n'obiyitamu kuba teriira tafuna bizibu. Lwenasooka okwagala okubabuuzaako natya nnyo kati ate radio ye twabeerana naye ku prime time Makerere kati nga manyi gwe muzibu naye ate ekyomusa gweyanyangwira ate ekireetera obuzibu naye bagamba nti ndi muzibu ebintu gyenyimba ng'omukambwe ennyo kalowooza ndi mukambwe. So kati what surprised me is you left everything nojja nonyaniriza nompahaaga nonzizaamu amaanyi. You made life so easy. And I want to honor you for this people. I'll never forget that scenario. You really ate pastor ndudde nga ndifaanyi obuyimba bwokuva eri mu bukani bwonna omuwala kani era nti abawala be bayita bakani era kasita olaba kuba mpita kani oluyimba I'll close in 2 minutes. What is nina kino kyebuuza muserebu nina kibuuza brother nakibuuza kintu kikyewebaliza Katonda nebaliza Katonda okusinga. Like if God comes and right now mwebaza emikwano emirungi erina abantu bange n'oba olina kizibu ki bambi Katonda yabampa waliwo olinga Nobati Aba yampa n'omukyalo omulungi naye tufuna ebizibu tutiiwaka atanze okusaba okozesana ngamba kati gwe tokyasaba tulina okusaba yansongowanyo z'okukatusabira nampa njagala mwebaliza ddala okumpa baganda bange Palaso Chameleone bambi bambeererawo nnyo byenyiriza omweyanza okujjako ne talanta empitirivu ekulukutanga amazzi ngezaako pasita ntandika butandisa ayogera kaliko banyemeramu when the good Lord leads my way I can never lose my way. When the good God leads my way, she leads my way, leads my way. When the good God leads my way, I can never lose my way. When the good God leads my way, I lead my way, he leads my way.
kyensaba Katonda ge magezi amangi ennyo, wisdom, musaba obulamu, musaba okuwangaala, musaba ayongeremu ku mukwano kuba mungi nnyo, njagala yongezemu overdose, njagala yongeremu overdose kuba mungi nnyo gumala naye njagala asusseeyo kuba njagadde nnyo. Kati y'omukazi gwozaddemu abaami abagaye Pastor ndoza nzije wano ku masi nani balanga waliwo masi wedding ngoza pastor newandiise sikyo. Anyway, olina concert eriyodde twagambaga next month, next year, next week ku Friday, Memories of Good Life. Era pastor tulina kolabo naawe kala akayimba alina baana be bajjanabe aba pastor yagana okola video era nkubanja video pastor enenga show ya Friday akera nomajana kula olungi nakula olungi alina baana be bajjanabe kati kanyebya ngo tekemebyo ebyo akera komajana kula olungi Yesu ibasi yange tujijikira talina baana be bajjanabe odelewe buzibatagala olungi tagalawo alina baana be mujjamunabe Fula zabu sayama twakakola ddaka naye nga tuyakakola video. Amina. Mungu mugagga. So tusabire concert yatusabire concert wali musabireko tugenda tubatuyimba bwebaavu omumanyi mukama batumanyi nabena benjagala zenali bayiwa neerabira wamawula n'ozijukira mukajjukirako obuyimba bwonna tubuyina walwakenawulira yawe ngatabusi nezanye tulikamfa wizo wani. So thank you for being here. I remember when radio was about to go home, he called me and Weasel in the studio, and they had released a gospel song. And I think he got an encounter with God before he passed. Twayimba ennyimba za gospel nyingi nnyo. Ennaku zino njoga ne Benin Swans. They have a good thing coming up. Waina album number ya gospel album kabili ezigenda fuluma ndowooza this coming in. Weasel narrated they have 2 albums of gospel songs, and I think Swans is working on it. And you know Swans, they're good. Let's pray for you. Yakusaba ofukamire ku nnyumba ya Mukama Taata. Tugole emikono. Lord, we thank you for the life of Weasel. Thank you that you've blessed him. Thank you that he has a wife and children, his family. Thank you. You've given him a very big name in this country. He has come to you. Tagenze Musabo. He has come to ask for blessings for the cause of you. It pleases my heart when the stars know that you are the star of the stars, the King of kings. And when we come to ask you, you answer his prayers. Tusale Mukama musoke ndishuwa inamba y'abalala aine y'abamama fina n'esi yange
muze mu kkanisa tusabe Mukama omuwa omukisa omuddizeewo muleetere abantu asobole okudda okwebaza. Tukwebaza kubanga n'abamugoberera bonna bakiyige tubaba mulina kyokusaba tugenda mu masawo ogenda mu kkanisa Katonda yalina amaanyi agasigasa. Tusabe byonna omuteremu omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Sit and enjoy the service. I love you. Come here, come here. Muyai. Amen. Isn't it good to see you in church? You're going to need your first one. XFM yayo wagenda luzungu. This guy is a very big MC and he works with XFM. Let's give him a good welcome. Please, let's give him a hand. What's your name, sir? Amen. Ogamba lodi awa XFM tetwogera Luganda lero kanjogere mu Luganda. Bane balamusiza mwenna kama yeebazibwe nnyo. Amanya n'eddoboozi ba Peter King Mats era nga nkolera ku XFM. Show yange ebeerawo buli lwamukaaga bagiyita Explosion ne DJ Ali Breezy. Abawuliriza XFM teekeddwa okuba nga mukimanyi. Ozze kusaba kolera. Sumba nzize kusaba naye era nzize kutuula ku mukisa oguli wano. Ntegeka buli mwaka ntegeka event gye bayita Celebrity Charity Car Wash. Kunganya ba celebrities ab'enjawulo ne baleeta emmotoka zaabwe ne bazoza naye tubeera tulina cause